Abakulembeze b'omu kitundu kino baasalawo okubeeranga ne bulungi bwansi buli lwa mukaaga olusooka mu mwezi era nga n'olw'omukaaga oluwedde meya w'eggombolola y'e Lubaga ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo yabeegattako okusobola okutambuza enteekateeka eno. Kyokka ono abamu ku bakolera mu katale ak'omu Butaala baamukakanako ne bamuvuma. Kirungi ne chief naye wandi tubeere nga tukola ki tumanya di mirundi emekuba gye tukuŋŋaanyamu ekikima ebisaaniko okubitwala oba emmotoka bezijja okukima ebisaaniko. Nabwe kityo kino kiwaliriza abakulembeze b'omu kitundu kino nga beegattiddwako amyuka meya w'e Lubaga ssaako n'omubaka ow'omu kitundu kino omubaka Katolu Bwama okuyita olukiiko olw'amangu basobole okugogola abasuubuzi abakolera mu katale kano. Mu lukiiko luno abakulembeze okuli Lusembo Musa, Kansala Sharifa ne Ismail Damba be basoose okwogerako eri abasuubuzi ababadde bajjuza hoolo eno. Olukiiko luno twaluyise oluvannyuma lw'ebyo ebyakola ki ebyaliwo. Twatudde nga tugenza okwetondera meeya n'atuwaga ahead okuyita olukiiko luno. Abantu b'e Kasuli bataddeko ekifuba kesisi yali egambye babbewo batuteekako ekifuba ne tugamba musigale kesisi eneeteekawo n'olukiiko munoonyeze abantu bano ettaka kwe bagenda abandi batuzinga mikono. Ddala nga bano bamaze okwogera abakungu okuva mu kitongole kya KCC omubadde akulira ebyobuyonjo mu ggombolola y'e Lubaga ow'ebikwekweto ssaako n'akiikiridde Town Clerk nabo bogeddeko eri abasuubuzi bano era ng'abamu bavumiridde nnyo ebyo byonna ebyaliwo ku lunaku olw'omukaaga. Ate abakulembeze bano mwe mubalonda waliwo omukyala eyavuma meeya kyampisa bubi natuuka n'okulagira abaaliwo ne bagamba mumukwate mumuteekeyo munda ebiddirira tujja biraba ng'amaze okuwummula. Banange mumpulidde twagala buli akolera mu katale tube nga tumumanyi febe ng'aba KCCA muyinza okuba mbadde mwewandiisa naye nga bikoma mu bitabo byammwe. Bo abasuubuzi abakolera mu katale kuno awagambibwa okubeera abo abaavuma meeya wa Lubaga ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo nabo baweereddwa akakiso okuwaayo ebirowoozo byabwe era ng'abamu bavumiridde nnyo enneeyisa y'abannaabwe. Nze ensonga ennume ennyo bannange ky'ekyokuwemula mu katale. Yesu yeebazibwe. Ekyokuwemula mu katale kikutta akati oli n'ayogera ekigambo ekinene n'omubuuza naye owaaye ekyo ky'oyogera kiki nga n'abaana bato we bali nti waliwo Katonda ky'ataatonda. Oluvannyuma olw'okuwuliriza ebyo byonna ebibadde byogeddwa amyuka meeya w'e Lubaga nga yakiikiridde mukama we Omulangira Asumaani Ntale akawangamudde nga bwe waliwo abasuubuzi ababadde empisa. Olwasembyeyo olunaku lwajjo waliwo omukyala maama Sulayi olwo olukiiko lwamuyimiriza okukolera mu katale kano ate wammwe n'okukolera mu katale konna Lubaga division. Ono nno asabye abo bonna ababadde bakolera mu katale kuno n'abasigaddewo okwongera okuwa abakulembeze baabwe ebitiibwa wankubadde nga be baabalonda. Muwulirize bye tugamba mu bulungi. Twagala mubeere ba mpisa. Mu kiseera kino nga tetunnaba kutuuka mu wiiki ejja kubeera nga tulonze obukulembeze. Twagala buli omu akubirize munne asibe kamwaki ayogere ebyo byokka ebigasa mmwe n'ekitundu kyonna. Waweereddwa akazindaalo kano okwogerako eri abasuubuzi bano omubaka w'omu kitundu kino era nga ye omubaka Honorable Katolu Bwama naye alaze obwennyamivu olw'abantu be abongedde okusiiwuuka empisa. Banatagambwako buli mukulembeze aliwo olw'okuba Katolu Bwama yabadde mwe bakamaabe njagala nange pekitiibwa sanga ate kujja n'obumavuma nze jja kunvuma nvumizinja n'etteke akali tomulaba tteke ono gye bamusambye bwana Lubaga yenna tajja kudda ate ge mazima. Abakyala abagobeddwa mu katale kano alaze obutali bumativu eri kino ekisaliddwawo abakulembeze. Munnyonnyola ebiruma abantu yeyawulamu abantu n'ebintu oyo Lusembo Musa era atwawula abali ku opposition side abatamula yayawudde kati ali mu kugobaganya ffe abalala abali ku opposition.
kyokka abo abakolera mu katale kano mu lukiiko luno bakoze bulungi okubagoba kubanga basiiwusa empisa nga beetonze mu bantu abatufaanagana sobola kufaanagana bagenda okutyoboola omukulembeze si kirungi naye ate n'omukulembeze tawa muntu kibonerezo kikakali. Nze Robert Onyango ku lw'emitwe 10 mu Ndeeba.